بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Amatenda amajjuvu agataliimu bukendeevu ebbanga lyonna gatenderezebwa n'owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala atukuŋŋaanyiza okutuleeta mu kifo kino olwaleero. Tumwebaza kulw'ekyengera eky'obulamu kyakyatukuumidde owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala, era tumusaba atuyambeko tubeere nga tukikozesa emirimu emituufu egyo gye yatuyigiriza owekitiibwa Nabi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Abawaddeyo ebiseera byammwe okubanga mujja mu kifo kino tubeebazaako ensuso, n'abawaddeyo ebiseera abali ku Rawda Islam Media abali naffe, nammwe tubeebaza era tusaba owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala ekyo kye mukoze abeerenga abasasula ng'atuwa empeera esinga okubeera ennungi fi duniya wal akhira. Era tumusaba owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala enkola eno ey'okujja mu bifo ebifaanaganako nga kino, tumusaba owekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala agifuule enkola yaffe okutuusa lwali tujja mu bulamu buno obw'ensi. Era tumusaba Allah akkirize kaweefube waffe bwe tukoze ku lw'eddiini. Tusaba Allah tabaraka wa ta'ala atuwe okukola nga tukola ku lulwe. Insha Allah programu emanyikiddwa ya bibuuzo, naye nga tetunnaba kugenda mu bibuuzo byaffe. Insha Allah Sheikh agenda kusooka abeere nga ababuuzaako. Sheikh Abbas, Director wa Mukono Islamic Institute, ayina sooka ababuuzeeko, ate biidhnillah tuyoke tweyongereyo n'ebibuuzo byaffe biidhni subhana wa ta'ala. Wa barakallahu fikum. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Amatenda amalungi amajjuvu gawakitiibwa Allah, yeebazibwa Allah, atenderezebwa Allah. Tumusaba Allah sokusaasira ku Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Nkikakasa nti bye basinza byonna nga si Allah babisinza mu bukyamu. Nkakasa nti Nabbi Muhammadi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nabbi wa Allah era muddu wa Allah. Nkikakasa nti ateekeddwa okusinzibwa ye Allah, ng'era bwe nkikakasa nti nabbi w'omulembe guno ogusembayo bamuyita Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Kutira omwoyo gwange n'ejjamu okutya Allah n'okubeera abeesimbu eri Allah. Ya ayyuha alladhina amanu kunu qawwamina lillah, abange mubeere beesimbu eri Allah tabaraka wa ta'ala. Wekitiibwa Allah yagaa nti wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu, okubeerako omuntu nti ayina oba ayina byakola ebikyamu
ekikulemesa gwe okwenkanyankanya. I'dilu wa aqrabu littaqwa, wenkanyenkanye ekisemberedde okutya Allah. Programu yaffe yakusoma nga tuyitira mu bibuuzo. Saba Allah tabaraka wa taala atuwe tawfiiki programu eno egende mu maaso. Ya Rabbi. Tubuuza kubawuliriza ba Rawda Islam Media. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barakallahu fika wa jazakallahu khaira. Insha Allah tugende ekibuuzo kyaffe ekisooka biidhini subhanahu wa ta'ala. Agamba nti Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh, ndi muwala nina emyaka 18. Taata wange yapanga mushiriku era nga musawo muganda. Nga musawo muganda, musawo abalogo. Naye ate ne maama wange naye mushiriku era alina ebintu bya shiriki mu nju. Oluusi abasawo abaganda bajja n'awaka. Ngezezzaako okumukolako ddaawa naye agaanye okutereera. Agamba mbunze nkyali mwana muto, sinnaba kulaba nsi, muggyeko obutabuliki. Sheikhe, nkole ntya okutereeza mange? Aqulu wa billahi tawfiq. Ebyo ebizibu bisangibwa n'osanga omwana nga Allah gwaterezezza. Abazadde Allah tabaraka wa taala n'abeera nga yabagira bwe batyo bafaanana. Ekigambo kya Allah tabaraka wa taala nekituukirira ekiga nti yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy. Owekitiibwa Allah tabaraka wa taala asobola okufulumya ekintu nga kiramu naye ng'akijje mu bifudde. Abazadde bonna bafu Allah nga bwagizi. Omwana nga ye mulamu. Oba wa yukhrijul mayyita minal hayy. N'abazadde basobola okubeera abalamu, Allah n'agera nga mwana yemuki emufu. Mwana wa Nuhu nabbi wa Allah, ya bunayya rkab ma'ana wala takun ma'al kafirin. Mwana wange linnya naffe eryato, tobeera n'abakaafu. Qala sa'awi ila jabal, yaga nti nja kulinnya eryato ya'asimuni min al-ma', nja kulinnya olusozi, olusozi olwo lujja kuntaasa amazzi ago. Taata aga nti la asima al-yawm min amri llah. Taata mulamu, la asima al-yawm, teri yagenda kuwona olwaleero, kino kiragiro kya Allah. Omwana yagamba yukhrijul mayyita min al-hayy. Allah asobola okuddira omuntu nga mulamu n'amufulumyamu omufu. Kati konna kubeera kugera kwa Allah tabaraka wa taala. Naye ala kulli, embeera bwebeera nga bwetyo bweri, ffe tusigala taata ne maama tubabuulira ekituufu. Akuyise jjawo olutabbuliiki, tonnaba kkula. Eno bwe batuuka ku ebyo tonnaba kkula. Allahu akbar. Kyajjukira mukulu wange omu, era naye yajjanga aleeta gasi oyo, agamba nti mutemere omuggo mugulire n'ente. Nemuga nti ogwagaza ki? Naga nti omuggo ogwo ngwagala gwe bantumye okugaggawala, n'ente eyo tugenda gisaddaakayo. Nemuga nti amme ente sisobola, ate omuggo naye gulinnye bwe guti ne gusimbawo. Nali nkyali muto nga ndi mu siniya yakuna, nimuvaako awo.
nangamba nti nemuga nti newe gusimbye bwe guti nonga yolawo ettaka ndikuwesobola liko nagenda ng'ayomba olabyo kyali mwana muto tonnaba kuzaala kati Allah tabaraka wa taala abashiriku yabatonda nga batya nnyo nze ninda byeŋŋamba nga omaze okuzaala sibikola ki sibiraba nina abaana bakulu mbuuza byeŋŋambanga siina byendaba kyovulaba Allah yaga nti alaysa Allahu bikafin abdahu wa yukhawifunaka billazina min duni alaysa Allahu bikafin abda omuntu bweyenywereza ku Allah nabeera munywevu Allah amumalira Allah aga nti wa yukhawifunaka billazina min dunihi bagenda batiisatiisa abantu n'ebintu ebitalina makulu min dunihi ebitali Allah eyali badde atiisa gwe tutiisa naye abantu ye Allah yasobola okukwata ku muntu olukwato olutabeerangawo inna batasha rabbika la shadid innahu huwa yubdi'u wa yu'id olukwata lwa Allah wabanga akutte ku muntu luba lunene Allah tamanyi tuleera eganja buli omuntu omusajja omu tuleera yamukwata nemukuba obwongo bwonna ne buyika ku kolansi ne babutulaga saba Allah tutaasa embeera naye Allah tamanyi tuleera eyo inna batasha rabbika la shadid kati abantu batutiisatiisa n'ebitali Allah batandika okutiisatiisa olw'okuba ayagala okuvuga okutwala mu shiriki so mwana gwe genda mu maaso n'okubuulirira mukaddewo ye asigaddewo oli yagenda inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah yagenda n'afiira ku shiriki tetukyalina dduwaali wallahi omuntu ne bw'aba asaala nga n'okusiibaasiiba naye ng'akyali mu bikolwa ebya shiriki bamugamba tayagala kubivaako oyo abeera kafirun kharijin anil islam abeera mukaafu binusuusi alqur'ani wassunna olw'obujulizi obwajja mu qur'ani amukaafuwaza ye Allah amukaafuwaza ye nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam kati gw'omulimu gwange kutuusa wama alayka illa albalagh teriyo kyoteekeddwa kukola okujjako kutuusa kutegeeza bantu kino kye kituufu kino kye kikyamu wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fika wa jazakallahu khaira. Tusaba wekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala atusaasire abeerenga atulungamya ku kkubo eggolokofu. Kibuuzo ekyokubiri kigamba nti Sheikh njagala kumbulira obwino oba obujulizi bw'ekigambo kye basoma ng'omuntu afudde ekya la ilaha illallah Muhammada rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, ekigambo ekyo kalimatu tawhid kyekigambo kyaki kyokwawula Allah era kyekigambo ekituyingiza mu busiraamu. Mu sunan abi Daawuda ne musnad bwe mbaseerabidde hadithi yajja nga nabbi aga nti laqinu mawtaakum bila ilaha illallah, abantu bammwe abasemberedde okufa mugende nga mubalaqqa n'ekigambo ekyo. Almuhtadharun, abasemberedde okufa mubalaqqa n'ekigambo ekyo. Tariqatu talqin kitegeeza omuntu okwogera nga bwaddamu, oyogerera waali akyalimu, era limanyikiddwa tuba tusomesa abaana, tusomesa tulinayo ekkubo mu tarbiya baliyita tariqatu talqin nga lye lisinga okukwasa abaana abato. Omwana omuto tusoma bwaddamu, tusoma bwakola ki bwaddamu. Kakati nono omuntu asemberedde okufa, bo bano abantu abatamanyi sunna n'abatategeera bigambo bya sunna, bo balowooza nti bagamba mawutaakum bategeezaamu abafu. Kati omufu omulaqqana otya? Tekiriyo asla. Ekituufu kiri nti bakadde baffe beetaaga okutegeera nabbi kye yali ategeeza mu hadithi eyaga nti laqinu mawtaakum
mulaqane ebigambo ebyo abantu abasemberedde okufa kwabwe. La ilaha illallah, ogamba la ilaha illallah asobola okukiddamu nti la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lwaki? Ti man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, singa omuntu ekigambo ekisembayo ku lulimi lwe kiba la ilaha illallah, dakhala aljanna, Allah amuwaki amuwejjana. Katugamba nti insha Allahu taala ekyalibadde ekituufu okubeera nga omuntu asemberedde okufa ekigambo ekyo kimugamba, so saabafa abafudde. Kati omufu kimuyambe ki? Allah yagamba nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasobola kuwuliza afudde, tasobola kuwuliza muntu afudde. Nabbi wa Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasobola kuwuliza afudde. Wama anta bimusmi'in man fil qubur, n'abali mu kaburi tetusobola bakola ki? Bawuliza. Kati kitegeeza ki? Nti enkola gye bakola baganda baffe eyoganda la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, enkola eyo si nkola nabbi gye yayigiriza era eyawukana naki ne sunna. Ekigambo kirina amakulu kirungi era teri musiraamu alina bwongo asobola kuwakanya kigambo n'amakulu gaakyo, wabula tuwakanya kifo kyekikola kikolebwamu. Baithawe ne basahaba bakiziiza baga nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti la tukhtatamu aljanaza, janaza tetugigobereza bisautin wannar, tetugigobereza ddoboozi lyonna yewankubadde omuliro. Bwekyo bwe kyajja mu hadith, jeneza tekkirizibwa kugoberezebwa ddoboozi lyonna newankubadde ki? Kebeerenga eddoboozi lirimu okutendereza Allah liyina kuba wansi. Yali nkola y'Abakatuliki oba Abakristaayo, nga baba batwala abafu baabwe bo kye bakola. Kati baganda baffe abakoppereza nabo batandika obikola ki? Batwalanga omufu waabwe nga bagenda bayimba amaze emirimu gye, kati nga babiddamu. Kati bwe babikolanga ebyo nga bawerekerezaako n'omuliro emabega, nabbi n'akigaana Muhammad. Ffe okwawukana ku Bakristo. Era n'olwaleero bw'oba otunuulidde bali bastonki Abakristaayo bakikozesa, batwalako at least akakando emabega w'omuntu afudde nga bagenda bagobereza amaki? Amaloboozi. Amma ffe Abasiraamu fala bingi bye tugenze tukoppakoppa nga tugenda tubikoppa tubizzeeno. So tukubiriza Abasiraamu era nga yenkola yaffe okwewalira ddala enkola y'okubeera nga tugobereza abafu amaki? Amaloboozi. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Afika barakallahu wa jazakallahu khaira. Tusaba ekitiibwa Allah tabaraka wa taala atugase n'ebigambo ebyo. Ekibuuzo ekiddako agamba nti Sheikh, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Sheikh, nsaba kumbuulirako singa nfuna olugendo okugeza Mbakalagi ngenda ggulu nemalayo ennaku 3 oba n'okusingawo, nina kukoma ddi okusaalanga omutambuze? Omuntu agenda mu lugendo, ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa taala yatukkiriza okusaalanga omutambuze, okusala ku ssola era n'okubeera nga tusiiga ku sokisi ennaku 3. Abawali bagamba nti olugendo olwo singa lubeera lwa nnaku 3 asigala ng'akola ki? Asiiga, era asigala ng'akola ki? Asaala essola ng'agikoze eki? Ng'agikutuddeko. Omuntu atambula ddi? Atandika ddi okusala ku ssola era akoma ddi? Omuntu watandikira okusala ku ssola, kawulu z'abawali muziri 2. Esookera ddala singa aba avudde ku kyalo ki, n'agenda ku kyalo ekikola ki? Mathalan ogenda ggulu ova Kalagiwa, kakati ogenda kukozesa kkubo lyawa? Ogenda kukozesa kkubo lino ery'ebbombo. Oluva e Kalagi n'otuuka wali ekyabakadde, kiba kitegeeza nti awo zukuli bwe kusangawo okkirizibwa okubeera ng'otandikirawo okusala ku ssola n'ogendera ddala. Yo kawulo esooka. Kawulo ey'okubiri
oli bw'aba takyalengera kasolya kaki ka nnyumba ye, otambula ogenda Kalaji ennyumba ye eri ogenda Gulu ennyumba ye eri wano, kasobeera nga tokyalengera kasolya, Zukuli n'akusanga okkirizibwa okubeera nga woosalidde Zukuli osalako. Ala kulli singa omuntu ava ku kyalo kye n'agenda ku kyalo ekirala, Zukuli ne musanga awo apaakinga emmotoka mwali, atandike okukola ki? Atandike okusaala, era bw'asaala olw'okuba enniya gy'alina ya lugendo asaleko. Tukoma ddi? Bwe tukoma ng'omuntu era akomyewo kuki? Ku kyalo ki? Singa omuntu aba akomawo okuva eggulu n'atuuka ku kyalo w'abeera, awo amateeka tegamukkiriza kubeera ng'akola ki? Tegamukkiriza kubeera nga asala ku sola oba akola emirimu gye yalikoze mu butambuze. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fika. Sokoleka aina kyagamba muzeeyo. Waliwo ki? Omuntu ne gy'aba agenze waba nga waliwo emizikiti nga gyetooloddwa girimu baimaamu baaze asale ku sola, naam asobola osalako. Abawali baga nti ala al-ikhtiyari, asobola olondawo ekimu ku bimeka ku bibiri. Bw'asaala na bano ab'ekitundu tasalako, kasosaala nga si gwe imaamu ow'ekitundu, bakusaaziza busaazi, olwo oba tosobola kusalako, era kubeera ng'osaala ekoze eki? Ejjudde. Ate bw'abanga asadde yekka akole ki? Asaleko ye sunna. Kiriwo ekisinga okubeera ekirungi, ebigambo by'abawalimu bingi, kusaala jjama eno na bano oba kusaala ng'asaala yekka. Kawulo esooka baga nti okusaala yekka n'asalako kye kisinga obulungi. Lwaki? Nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yagamba nti Allah anyumirwa nnyo bw'abanga wadde omuntu olukusa akozesa oluki? Olukusa lwamuwadde. Kati olukusa lwe yakuwa olw'olugendo lwakukola ki? Lwakusaala ng'osalako kozesa olwo. Kyova olaba Uthmanu radiyallahu ta'ala anhu mu byamuvunaana naye nga teyali nsonga, bwe yatuukanga Emina nga ye sola asaala zijjudde, nga baga nti lwaki nabbi yasaala akendezezza ye n'asaala zikoze ki? Zijjudde. N'abagamba nti nze Emina nninayo amaka. Yali mutuufu era bwali butuuze bwe, nga talaba nsonga lwaki aba akola ki? Aba asalako. Kitegeeza nti omusajja bw'abeera ne amaka abiri, amalala gali Bwayizi, amalala gali Kalaji, bw'atuuka Bwayizi aba amaze okukola ki? Okutuuka. Era kitegeeza awo tasalako, asigala akola ki? Asigala asaala zijjudde. Kawulo ey'okubiri egamba nti olw'obukulu bw'ejjama n'obunene bw'ejjama yalisadde na bano ki? Ejjama ebbanga lyamala ng'alina obudde. Ebbanga lyamala ng'alina obudde. Asaale nabo ki? Ejjama. Kawulo ey'okusatu yeega nti fiihi tafsiri, bo balina okunnyonnyola. Bw'abanga waali mu kifo, nga waali mu kifo kati nga wano, ng'ejjama etuuse, ng'ate tewaliwo nsonga emupapya nnyo kutambula agende, asooka asaale ki? Ejjama. Ne bw'abanga waali mu butuufu ali ku hale apanikinga, ekisinga okubeera ekirungi asaalire ku peesi ye. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fika. Ekibuuzo ekiddako kigamba nti Sheekhe, tukkirizibwa okujjanjabisa omunnyu? Kye bayita okujjanjaba tajiribi, obujjanjabi bwonna bwakugezaako, twakyogerako emabega. Buli ayagala okujjanjaba bw'ogenda ogezesa buki? Obugezesa. Lwaki? Nti nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam
teyatulagaayo nti lino eddagala lyokka lyerikola kiri erijjanjaba, wabula yatulaga nti waliwo eddagala lye yatulagako ye n'eddagala eddala nga Allah teyalitubuulira. Hadithi weeri mu sunan ne mu sihah nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam agamba ti ma anzala Allahu daa illa wa anzala ma'ahu dawa, teriyo kirwadde Allah kyassa okujjako nga kikkirako eddagala lyakyo. Riwaya endala yaga nti alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Tuyinza okuba nga bannayuganda tetunaba kutegeera ddagala eryo, naye nga mu Amerika baalitegeera. Bayinza okuba nga mu Amerika tebalimanyi ng'esaudi balikola ki? Balimanyi. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Omuntu asobola okuba nga yalimanyi ng'omulala talimanyi. Kati kye bayita eddagala tajiribi, tugezesa bugezesa. Oli asobola okukwata oyo kalanda luguuyo oba pasipalamu oba n'akwata ebikoola by'emmwanyi n'atokosa n'agezesa awo n'awaako abalwadde b'omusujja, ogenda okulaba nga bawonye effe eryo lye tutwala ng'eddagala. Kasa tulaba nga bakola ki? So eddagala lya kukola ki? Lya kugezesa. Wabula ekikwatagana n'omunnyo tetulina bujulizi bwa nkukunala nga nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam atugamba nti tujjanjabisa omuki? Omunnyo. Wabula oli bwagugezesa n'abeera ng'agulaba, bigambo ebiri okuva emabega nga byogera ku nkola y'omunnyo. Naye oli bw'alaba ng'omunnyo ogusobola okukola ki? Okujjanjaba, asobola okugukozesa, tetumugaa nti mukyamu. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wa fika barakallah wa jazakallahu khaira. Ashekhe ndi wa UPDF, wabula eswala oluusi zimpitako olwa operations ez'enjawulo, naye oluusi ekiro nfunayo eddakiika, wabula simanyi butya bwe nnina kusaala swala 5 oba nsobola okukendeezaako. Astaghfirullah. Essala Allah tabaraka wa taala yassa 500. Wassa 500. Musa alayhi salatu wassalam n'agamba Allah n'awabula nabbi Muhammad n'amugamba raji'i rabbak, daye wa mukamaawo, fa inna ummataka la tastati'u dhalik, abantu ba ummayo tebajja kusobola swala 500. Faraja'a rasulullahi sallallahu alayhi wasallam rabbahu, owekitiibwa nabbi Muhammad n'agenda nga addayo eri Allah, waddayo eri Allah we okutuusa essala we zaasigala mmeka? 5. N'agamba Allah, ya Muhammadu, wange gwe Muhammad, la yubaddalu alqawl ladayya wama ana bidhallamin lilabid. Yamugamba nti Muhammadi, ekigambo wange tekikyuka era sigenda kulyazaamaanya kitonde kyonna. Essala ziri 50, zisigadde 50 mu mpeera, naye nzisaze zisigadde 5 mu nnamba. Kitegeeza nti tusaala 5 tufuna empeera za swala 50. Akati ekyo bwe kimala okuggwa nti essala zasigala 5, oli akkirizibwa okukendeeza n'asaala Kenya, abawalimu bangi baaga nti okuleka emu yokka oba okaafuwadde oba okubye mu shariya ebituli, bw'otegeezaamu nti Allah tategeera, yalambika 5. Kivola nabbi ne bwe yali akaafuwaza abasaala abaleka essala teyagamba aleka zonna, yagamba nti al ahdu allazi bainana wa bainahum as-sala. Enjawulo eri wakati waffe n'abatali basiraamu kusaala. Faman tarakaha, aleka essala emu. Yagamba nti faman tarakaha, aleka essala etya? Faqad kafara, aba akoze ki? Aba akaafuwadde. Nikitegeeza ki baganda bange? Kitegeeza nti essala okugireka emu kya bulabi. Tusaba Allah atuwa amaanyi okusobola okubeera nga tukola emirimu, ng'emirimu egyo kisobozesa okusinza Allah tabaraka wa taala. Muganda waffe wa UPDF abeera n'operation naki? Amagezi ge tukuwa ekisookera ddala
tukuwa amagezi okubeera nga oddayo osome ku ddiini otegeere obukulu bwaki obukulu bw'essola. Ekyokubiri otegeere n'engeri gye basaalamu nga bali mu operation. Wallahi Allah teyatuleka hatta ne we tubeera nga tuli mu lutalo lunyiinyiitidde, Allah atulaga nti tulina okusaala. Era ye Qur'ani yokka ye yalambika salaatul khawf, essola y'olutalo. Wa idha kunta fihim fa aqamta lahum as-salat faltakun ta'ifatun minhum ma'ak. Yeka nti wabeeranga muli mu lutalo n'oyimirizaawo essola nabo, funayo ekibinja mukole ki? Musaale nakyo. Wabeerewo ekibinja emabega nga tekikuuma bulinzi. Fa idha sajadu, bwe babeera bamaze okuvunnama, faltaati ta'ifatun ukhra, wajjewo ekibinja ekyali kibadde kikuuma security, kino nakyo kikyukire muli bwe kiti. Tusaala bbiri mu lutalo omwo. Bano ne bakyukira muli ne bagenda bakuuma security, nabano ne bajja ne basaala nammwe. Bwatyo Allah tabaraka wa taala naye yatuga nti khudhu hidhrakum, mukuume obulinzi, mukuume security. Abakaafu bayinza okujja ne babazinduukiriza, fayamiluuna alaykum mailatan wahida, ne babakubambusha omulundi gutya gumu okukakkana nga muweddewo. Yensonga lwaki Allah yalambulula bulungi ensaala eyo. Era abamu ku bawali mbaga nti bwe tubeera mu lutalo tutuukako n'ekiseera ng'amasasi gayitiridde ng'abantu balina kusaala na raka etya emu. Abawalimu nga Ibn Hajari bagenda baleeta ensaala za Nabbi sallallahu alayhi wasallam, ensaala z'omu lutalo. Ye Qur'ani yokka yannyonnyola abantu we basaala nti toyina ssala weekuyitirako. Olutalo lunyinyiitidde, naamu saala. Lema kufa ng'oli mukaafu, olina okubeera ng'okola ki? Ng'osaala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wafiika barakallah. Sheikh, tutambula nnyo, tubeera ku mmotoka z'abakulu, oluusi pulezidenti abasobola okutuwa just seconds okumala ekyetaago. Ekituufu oluusi njagala okusaala while on the patrol nga nkozesa birowoozo, naye ate neesanga sirina wudhu olw'obudde obutono obutuweebwa. Ekituufu buli wentuula omusulo guba teguweddeeyo. Sheikh, bwe ntyo bwe nsanga obuzibu mu kusaala. Kati Sheikh, should I pray nga siyina wudhu? Ani akusibyeyo? Vaayo. Wallahi teri akusibyeyo. Ojja kufiira mu kanyiga kafaanana bwe katyo. Allah ekyogera. Allah yagamba inna alladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Abantu bonna malayika bezijjulula nga bali mu bunyigo obufaanana bwe buti. Wano obulungi bwe tulina mu magye gaffe, osobola okusaba okulitayalinga ne bakola ki? Ne bakutta. Teryakunyigiriza kubeera mu mbeera efaanana bwetu nga tosobola nakusinza Allah n'ekyetaago. Toyina right yonna esobola kumalayo kyetaago. Subhanallah, kukabeera kafunda kugamba omuntu kubula bubudamu. Katugamba nti inna alladhina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Allah yaga nti abantu abafiira mu mbeere nga beeryazaamaanya, bamalayika bababuuza nti qaalu fima kuntum, baga nti mwe mubadde kuki? Baga nti kunna mustadafina fil ardi, fetubadde tukolera gundi. Allah babuuza alam takun ardullahi wasi'a, ensi ya Allah si nnene, fatuhajiru fi, ogenda okole ku mirimu emirala. Ansi eri mu ayi, alam takun ardullahi wasi'a, ensi ya Allah si nnene, fatuhajiru fiha. Naye nga ze kyemmanyi nti omuntu bw'asaba eddembe ery'obwebange ery'okusinza, teriyo gavumenti etasobola egaana kumuwa ddembe lyakola ki? Yakusinza. Ze ndi musiraamu, full stop, ze nsinza Allah. Basabe bajja kuwa, kubanga kiwandiike mu constitution yaffe nti abantu bajja kubeeranga ne freedom of worship, abantu bajja kusinzanga Katonda waabwe. Kati kyosaba muntu kwenyigiriza ye kennyini. Bw'obanga otuuse ku ddaala ery'okubeera ng'onyigirizibwa bw'otyo,
kiba kitegeeza nti munnange ogenda kufiirwa ebinene yejjana ya Allah obadde ogamba kimuzi ng'oli mulwadde tosobola kusaala Allah akusonyiwa la teriyo muntu Allah wamusonyiyira swala ne bwabeera muyi okujjako mu mbeera etya singa obwongo bukola ki weba musonyiwa obwongo bwe bukugendako nga bugenze nga tukyabitegeera oyo yakola ki naye ebbanga lyomala ng'okyategeera eswala tekusonyiibwa oyina ogisaala barakallahu fik wafiika barakallah wa jazakallahu khaira. Shekhe, kibuuzo ekiddako kigamba nti shekhe, nina taata wange omuto, muganda wa taata wange anjogereza mbu ayagala mbe mukyala we era agamba mbu mu ddiini y'obusiraamu kikkirizibwa. Shekhe, nkole ntya ku nsonga eyo? Nampulire. Ama nti shekhe, nina taata wange omuto, muganda wa taata anjogereza mbu ayagala mbeere mukyala we era agamba mbu mu ddiini y'obusiraamu kikkirizibwa. Shekhe, nkole ntya ku nsonga eyo? La taata omuto tawasa mwana wa muganda we, tekikkirizibwa. Bwekitibwa Allah yagaana, tekikkirizibwa taata omuto okuwasa omwana wa muganda we, yabeera muwala we. Wabula akkirizibwa ye mwana wa taata omuto. Abantu beetaaga babitegeere. Era Allah yatugamba mu Qur'an, wa banaatu ammatik, yaga abaana babasenga, abaana ba taata omuto, suratul Ahzab biyatukkiriza. Naye bana bataata abato la taata omuto tetukkirizibwa mukola ki? Tetukkirizibwa kubeera nga tumufumbirwa. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiika. Kibuuzo ekiddako kigamba nti shekhe, bwe mba nga nsaaza abasiraamu nga bakyala bokka nga nze abakulembedde omusajja, wuzu nenzigwako, nkola ntya? Omuntu singa abadde akulembedde abantu, si basajja bokka, si bakyala bokka, naye abasajja n'abakyala, katusooke tuleete hukumu eyawamu. Allah n'amugirira wuzu n'emuggwako, oba yasadde talina wuzu, akola atya? Asobola okugwa mu haali zino ssatu. Haali esookera ddala, singa imaamu afuna obuzibu ng'obwo bwa wuzu, ayinza okukola nabbi kye yakola. Basahaba baali basaala naye, nabbi najjukira nti alina janaba, fa ashaara ilayhim, n'abalaze emabega eno n'omukono, ani mukuthu makanakum, buli omu asigale mu kifo kye. Nabbi sallallahu alayhi wasallama n'abalekawo ne bagenda, n'agenda n'anaaba, wa rajaa, n'akomawo, wa ra'suhu yaqaturu, nga n'omutwe gwe gukyatonnya amazzi, n'asaala nabo. Ekyo kiyinza obutasoboka kuba abantu baffe si baki, sibagumiikiriza. Osanga buli omu yamaze dda okukola ebibi, osanga buli omu yakoze ebibi. Bwe kiba tekisobose, tusobola okufunawo omuntu asobola okubeera nga akola ebyo. Evola nabbi yagaa nti liyaliini ulunnuha, abaali badde banninaana, baali badde bannannyini irimu, ng'ekyo bwe kigwawo yaba akikola ki? Amanye ekiddirira, ye atekinga ova n'agenda mu maaso n'okusaaza abaki? Abasiraamu. Embeera ey'okusatu etubanga abantu tusanze tebabimanye ebyo, buli omu akola ekyakoze ki? Buli omu abeera imaamu w'omwoyo gwe, buli omu yeekulembere. Era abamu ku bawali mbagamba nti olw'okuba abakyala ejjama si yatteeka ku ki? Ku bo basobola okukola ekimu ku bimeka? Ku bibiri, okufuna mu bo imaamu n'abeera ng'akulembera abakyala paka essala bw'ekola ki? Bweggwa.
oba okubeera nga buli omu akola ki yeekulembera. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiika. Kibuuzo ekiddako kigamba nti sheekhe we tuba bakyala nga tusazeewo okusaala jjama, mukyala munnaffe asobola otukulembera era waaba atukulembedde abeera mu layini yemu naffe oba asoolobamu? Omukyala wemubeera nga mulina hailula ey'ejjama, mathalan muli mu marukazu anniswa, marukazi y'abakyala, waliwo ebikolebwa nga muli bakyala mwekka, teri kibagaana kubeerako na swala zammwe ze musaala nga za jjama, ne mufunamu omu asobola okubakulembera. Abakulembera ayimirira atya? Bangi mbawali mbagamba nti ayimirira mu layini esooka ey'abakyala banne. Abalala mbawalimu ne balaba nti asobola okuvaayo n'abasaaza. Abagamba nti tavaayo asigala mu layini baga nti aba afaananya abasajja. Aba afaananya abaki? Abasajja. Abasajja be bavaayo, imaamu n'abeera ng'ali baariz yeeyolese, era bagamba nti nabbi ku sayidi y'abakyala okukulika ekikolimu. Era kyekimu omukyala okujja ku kituuti wano n'abeera ng'akola ki? Ng'ayimirira asomese. Bw'asigala mu bakyala wali n'asomesereza eyo, la baasa bihi ng'atudde. Naye okuyimirira ku kituuti ajje wano asomese, baga nti mushabahatu lirrijaali, kubeera nga twefaananyiriza abaki? Era baaleeta ensonga ziwerawerako. Mu bo Sheikh Albani Allah musiime yagamba wabanga nabbi waffe yaliwo nga mulimu n'abakyala be yatusongerako nti oyo kikonge nga Aisha, naye teyalabwako n'olunaku n'olumu Aisha ng'avuddeyo asomesa abaki? Abakyala ku kituuti. Era bwe yalinga alina by'asomesa abakyala ne basahabiya yabasomeserezanga eyo mu duwali nisa, abakyala nga mu maka oba mu bifo ebiteekeddwateekeddwa nga byabaki? Byabakyala byokka, so si kujja ku kituuti. Era ekyo bagamba nti ekyo mukhalafatu lissunna, omukyala aba ayawukanye ku sunna. So kyekimu n'okubeera nga omukyala avaayo n'asoolobamu bw'asaaze baki? Bakyala banne. Bo bagamba nti bw'abanga wakusaaza abeera mu ki? Abeera mu safu yaabwe, n'abeera ng'asaaliza omu, n'akontinuinga imaamu waakoze eki? Waakomye. Wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fiika wa jazakallahu khaira. Tusaba ekitiibwa Allah tabaraka wa taala atugase n'ebyo bye tuwulidde era atuweemu ebyokuyiga. Ekibuuzo ekiddako kigamba nti sheekhe bw'obeera nga togenze ku dduwa naye ne bakuleetera omuceere gw'edduwa, sheekhe ogulya oba togulya? Saba kuntangazaamu. Gugabe. Togulya kukole ki? Gugabe. Olw'ensonga eziwerako, emmere tebeerangako haramu. Emmere tebeerangako ki? Haramu. Wabula ekikolwa kye bagiteekeddeko kye kiri ki? Tutera okukisomesa abantu nti edduwa nabbi Muhammad gye yasomesa si ya mikolo. Bino abantu betera okukola ebyo, okukuŋŋaana ne tubeera nga enkola eyo si ntuufu era eyawukana naki? Enjigiriza ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tusigala tukyayigiriza abantu nti edduwa tezibeera mu mikolo, wabula edduwa tusoma ki? Tusome. Ayagala okusoma, genda osome edduwa, osabe Allah tabaraka wa taala amma okukola enkole ekyo tekimanyikiddwa mu ddiini ya buki? Ya Busiraamu. Ekyokubiri nti singa emmere ejjidde mu mbeera efaanana bwetyo, bw'oba totegedde lya, ne bw'otegeera nti byakuzuula mu ddiini, oyinza okumanyiira emmere sebo n'ekuwoomera. Ogenda okumaliriza ng'oli munnabbidaa luki? Lukulwe.
inna allaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Allah mulungi tayagala bantu kukola okujjako kukola ebiki ebirungi, n'okulya ayagala tulye biki birungi. Wa inna allaha amara almu'minina bima amara bihi almursalin. Allah yalagira abakkiriza bye yalagira abaki. Allah bwe yagamba abantu n'abakkiriza, ya ayyuha nnaasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, abange mu abantu mba mwagala okulya mulye birungi. Allah bye yaleetako obujulizi, si buli kyosanga nti okola ki nti olya agyesonyiye yasinga, naye emmere tetugivudde haramu. Abantu bajinza okugaa nti omusajja afudde emmere ki, naye agyesonyiye yakola ki yasinga. Wallahu ta'ala naam. Ate ya Christmas eri haramu eno tulaba nti badde tugaa nti gigabire omuntu yenna. Ate ya Christmas etugeza n'okombako yadde, lwaki bagiteeseteese ku munasaba ogw'okubeera nga bazaaza omwana waani. Buli kitonde ekirina obusungu ku ddiini yakyo, ekirina ebbuba ku ddiini yakyo, ekisobola kufuna maanyi galya mmere ya Christmas. Allah gan takadu samawatu yatafattarna minhu yanfatirna minhu wa tanshaqu aljibal wa takhiru aljibalu hadda. Yagamba Allah tabaraka wa taala nti amagulu omusanvu gasemberera okweyuzayuza, wa tanshaqu al-ardu, n'ensi esemberera okwetematemamu, wa takhiru aljibalu hadda, n'ensozi zeemenyemenye zituyiikeko, an da'u lirrahmani walada, abantu okuzaaza Allah nga baga nti Yesu yakoze ki, yazaaliddwa omwana wa Katonda. Allah aga nti in kullu man fi samawati wal ard, byonna ebiri mu magulu omusanvu ne mu nsi omusanvu, illa ati rrahmani abada, bigenda kujja nga biddu, ffenna tuli baddu ba Allah. Akati ekyo kye bakola eky'okuzaaza Allah, ate olunaku lwe bazaalizaako Allah ne bateekateeka emmere, ng'olimu obusiraamu ng'ojja olya emmere, ng'olimu obusiraamu olumirirwa eddiini yo ng'ojja ogiryeyo, oba oliko kikyamu so omusiraamu taliiyo. Barakallahu fi. Naam. Waalaikum salaam. Naam. Kyali badde ekikulu butamusalira, kyali badde ekituufu butakola ki, butamusalira, olw'ensonga agiteekateeka ku munasaba. Naye baayisa qarar mu Uganda Muslim Council olw'okuba etteeka lyayisa nti abasiraamu ffe tukola ki, tusala nti oba osuddewo obuvunaanyizibwa, kubanga eyinza okuliibwako eyo gye beesalidde omuntu omusiraamu nga tamanyi oluusi. Kati kola ki, sala, huwa al awla, ekisinga obulungi. Barakallahu fiika wa jazakumullahu khaira. Ekibuuzo ekisembayo biidhinillah ku lw'obudde kigamba nti Sheikh, singa omukazi afa ng'abadde lubuto naye nga tubuusabuusa, tetumanyi oba lwa myezi 3, myezi 4 oba myezi 5, tukola tutya mu kumuziika? Singa omukyala afa ng'abadde n'olubuto, tukola tutya okumuziika? Tumuziika n'olubuto lwe, tumuziika naki? Era okuddira omukyala nga tumaze okukakasa nti omwana ali munda naye mufu, ne tumubaagamu olubuto, ekyo kikola obusiraamu bukivumirira. Okuddira omukyala okumubaagamu oba okumuggyamu ebiri munda, ekikolwa ekyo obusiraamu bukivumirira. Nabbi yagaa nti kasiru azmi lmayiti kakasirihi hayy, kasiru azmi lmayiti kasirihi hayy,
okusala obusazi omusiwa oba eggumba n'olimenya eri omuntu afudde n'omuyisaamu ekiso nga toyina nsonga gy'owa shar'an, Allah akubalako omusango munene ng'amenya omulamu, ng'asaze omulamu, n'omumenya eggumba oba n'omumenya omukono. Allah gwe musango gwakubalako. Kitegeeza ki? Nti wobeetabeerawo kufuna bujulizi okuva mu basawo abakugu nti oba oli awo ali munda mulamu tumutaasa aveeyo, tebyakkirizibwa kubaaga lubuto lwa mukyala kulujjamu ki? Kulujjamu mwana ng'omukyala afudde, tumuziika n'omwana we. Wal ilmu inda Allah. Barakallahu fika wa jazakallahu khaira. Insha Allah tetugenda kusukkawo ku lw'obudde, tusaba ekitiibwa Allah tabaraka wa taala akadde ke tumaze wano abeerenga atugasanako, atuwemu empeera esinga okubeera ennungi fi dunya wal akhira. Tusaba ekitiibwa Allah tabaraka wa taala enagikuume nga yenkola yaffe okutuusa akaseera kaali tujja mu bulamu buno obwensi. Wa barakallahu fikum. Ebibuuzo ebisigadde insha Allah byetujja otandika nabyo olwokusatu olujja biidhni subhanahu wa taala. Wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Assalamu alaikum.